sold out ku Sky Hotel Santon 5-star hotel baba te batadde waggulu naye enkuba ng'etonye ne batuyingiza mu bakoze banaye abasajja bategese nga waggulu waliwo swimming pool bikoze bitya nga balinze mutabani w'omulaalo kati yoba ogenze kola ki ate ngenze kola ki gwe sasula olabe kye bangenze okukola bakubi mwe bano bagenda ne bakuŋŋaanya Lydia Jasmine awo mu grenade mutuyimbiremu kikyokola kati gwe nsasula gwe linda abantu alabe Canada baninze bo abasasula bo bamanya kyenkola mba 2 hours on the stage chema no mustegeera Kaye kati bano babuuze gwe genocide lwaki ampita achi nitutandika gwe lwaki ampita ono chema ni waffe wa socialite wamatata because gwe nambe bachogedde chema n'eddiini endi ku mutwe omanye eddiini kasoba n'eddiini chairman bisanyizo se bifuula omuntu socialite bisanyizo ki kasitoba nga olina ekisooka okufuula ng'oli w'amaanyi olina numbers si byakwogera bwogezi ndi buloga ndipandiika ate ne sente ngozi nga ne sente ozirya Kaye olinamu akasente okalya enyonyi bagirinnya naki kati ndiyo n'omwana ono enyonyi bagirinyisa waliwo alinnye ennyonyi ng'asabira agenda kusabira lwaki tebayise ono bakubuuza lwaki tebayise gwe lwaki tebayise gwe osegedde mbuli ayo bayimbi bameka abakola show mu 5-star hotel nga si e Uganda Wisdom yabadde ku Sky Hotel ababeera South Africa bakimanyi nabadde nsula Hyde Park Ramaphosa nga nsula nyumba nnya Ramaphosa president of South Africa kunnyonnyola bano manyi genda mugogoteka mu Hyde Park ne Platinum Ansoro Jikuwa yabadde 51 Ramaphosa baali ku 63 yes otegedde soko tubuliyeko embeera y'abana Uganda bawangalire South Africa wagira byotya nategedde ekintu eki banna Uganda ababeera South Africa balina ssente nakatambula ensi 24 ebyaddala sebo kya era kati kyetugenda okuddako ba socialite balina olukuŋŋaana lwaleeta wano abakasha the bank King Shafik bajja wano kulaga mmotoka lwamu sokoleke bannaye nga mujja nga temunnaba kujja mulina okuligestalinga abajja muzeeyi nze mbaleeta mu office nabagambye kati e Uganda tuli organize buli muntu yenna alina sente socialite atuukira mu office nga tonaba kukola kintu kyonna weetaaga protection naki nabagambye bakasha the bank bajja wano ono mwana wa Wile Mukaabya gwe bayita Mukaabya junior yabaleeta wano n'emmotoka zaabwe bwera kwogeza n'ojja wano mbweyagala kukola kintu tujja bikwata naye kye neewuunya kye namaze okulaba lwaki aba South Africa bannayuganda bali South Africa balina sente ebyallo munnayuganda ali America asobola okukola okuva January paka mwezi gw'ekumi munnayuganda ali South Africa asobola okubeerawo ng'atinze bw'ati n'akuba ddiru yejo bannanga abaana balina sente ate era mubagambye tulina who is who era temujjanga temulina sente abaana bannayuganda beetegese muzeeyi bali abaana balina sente ng'omanye abaana be South Africa bakolako waliwo ekintu ekyali mu ambiance ne bajja Abamerika Abangereza abaana be South Africa bakiggala ne tuwanika kino kiri wano ku big club who is who shera gashumba ba socialite fe twategese who is who 21st Kaye ya sent ekivu kya South Africa kyagenze kitya ekivu kya South Africa si byakwogera on the record kyabadde sold out ng'abantu bazze kulaba mutabani w'omulaalo bagambye MC w'omulaalo wawamba bagambye MC gwe baayo twazze wano kulaba Wisdom na Africa Band ekivulu kyekyoka mu South Africa ekyabadde ekyali kibadde sold out kyekyo Oluganda ekyali kibadde nga tiketi ziweddewo ne bagoba abantu nga baze n'abagwe si byakwogera mugende mubuuza abantu be South Africa ate kati basasudde gwe Africa Band naye bannange ono ne byakolera Uganda tebyayinza bikola bannamawulire be Uganda bansesa mugenda kuddayo ku refresher course ya journalism tobola batwali tubategekedde retweet eri ku lutusi ne babeera bati waliwo kati nono asobola okumbuuza yogeramu bye wayogera erirengera embaata nkugambye sasula kati ngenda Canada basasudde ticket basasudde woteri visa kakati ng'oŋŋamba kati ng'ombuuza basasudde ogenda kukola ki gwe linnya ogende Canada ofune visa ogende Canada otuulaawo otegere bye mbanze kukola 2 hours on the stage ng'akulaga Uganda gyeva bwetuse ne gyeraga Kaye nti bangambe wali South Africa afunirayo ebizibu ng'oyagala kulinnya nyonyo baliyo balekeyo okomewo kisobola kufuna bizibu ekyaliwo mu Jakana yafa Jakana waafa ne bambikira nga Jakana afudde nga nina okukola appearance e Cape Town kakati nga sisobola wamba muzeeyi genda kubanga baali bansasudde nga waliwo abalina birthday simanyi newala kola pia kujja tuula obutuuzi ne mbagamba bannange ekyo bayita kola pia ne mbagamba sisobola nga muganda wange Jakana akoze ekyafudde
kati nensaba okyusa ticket nkomewo nziike kuba jakana ye musiraamu kakati awo akavuyo we kajjira kati nga bali bangamba nedda ssebo tuyambe ojje buzi newoba toyogedde ne mbaga sisobola kujja Cape Town so ne tumala ne tushootinga ekyo kyali kyangu nnyo. Yes. Ate gwe ne Muzeeyi Matovu. Muzeeyi Matovu tewali tabbu. Muzeeyi Matovu njabba nnyonnyola ekyaliwo ne kino ekyabaddewo ku Brigato si leero naye nja kibannyonnyola nkyakitereka bulungi naye kisinga obukulu mwe kambabuulire Muzeeyi nga lwaki oli muzeeyi wange ate tetukwatagana tutya. Muzeeyi Matovu ekintu kiri bwe kino nakinyonya Muzeeyi Sale obusungu abantu abo bayinanga Muzeeyi Matovu agenda n'abeera mu Afirigo ne tuba mu lockdown nawulira nti no bawadde wuma biliyoni 5 noŋŋamba nti Muzeeyi Matovu Senkubuge Alozias Matovu Benoni Kibuuka be bakwatidde atiya wano bakatolubwama tobawangayo ku ssente golowooza abasajja basanyufu tobola Moses Matovu yagambye kuba Moses Matovu yakayimbira emyaka 5 Uganda yakaweza emyaka 6 kitegeeza Uganda emusinga emyaka 10 amaze 5 ng'ayimba era muzeeyi wange gundi Genosale nkwegayiridde nekuse kwegayirira obusungu abantu bano bwe balina buli obu gwe bawulira nga owabafiina ssente bawulira nga microfinance ewadde wuma ssente bawulira nga bazigabanira ku National Theatre nga bo tebalina wadde ki bamemba ba wuma ate kakati labayo omwana wa wuma agamba Moses Matovu jangu wewandiise wano are you serious ekyokubiri nedda labayo kituufu nze kyanjagaza King Saha era ne kakati nze gwenkyayagala mu bulamu bwange yatambula n'atuukira abantu abo twali twagala bafuula ba elders Council of Elders naye ng'eri under woman very good era nkyamuyita president wange kakati naawe naye lwakubanga bano abaana abaliwo bakola bukozi ssente so Moses Matovu mukyalaba nnyo Moses Matovu mujja kulaba Rosias Gundi Matovu Junior Joy Benoni Kibuuka kubanga si basanyufu balabanga mubalyako ssente balaba gavumenti ewa bano ssente nga bo mubalese mabbali so ekintu kya Moses Matovu kiri self-explanatory kyobalaba bwe yabadde ku stage yabagambye tuyimbye mwe muli wano bemwogera bya kisiru muteesa bya kisiru why n'agamba ne bamember of parliament why bw'alaba ng'ayimbye n'akeera enkya ng'alaba nti nno muddidde fiina gwe muwadde biliyoni mbwamugabireko kiba tekikola sense kyobola nze baali basomesa eggulu nabuuza ani asomesa mbwasomesa manager yani nga Jeff Kiwali Kampala Kaye babeera nga bayimbidde emyaka 5 nga balemeddwa okutereza industry abaana abato nga bajja bastruggolinga nayo tolaba nti n'omusango guli ku bo bandi badde tebasabiriza okutereza kirala n'okugaba ssente kirala ekiruma abantu abo abaawo n'alaba National Theatre nze Alex Mukulu yaŋŋambako lumu yaŋŋamba Wisdom siridda ku National Theatre okujjako nga bajeeze n'emmese zirimu Alex Mukulu yakugamba ki yaŋŋamba bw'ati Alex Mukulu nali ngenze nga tuli ku bya corporate era UPRS ne mugaa tulina olukuŋŋaana Alozias Matovu Joy by the way yes ne nkugamba muzeeyi omukwate bulungi Matovu yagendako muwuma naye enkwata bana bayimbi beegala reception kubanga singa tebaaliwo ati ne bafiina basindi tebandi musanzeewo naye ekyo kikulu nnyo muzeeyi Genosale Moses Matovu wamulabye n'abo abayimbi ba Benoni Kibuuka n'abala mujja balaba bawulira ng'owa abantu ssente bo tobawa ate obaleeta beemupi ku stage bajja bakuba bagamba obusungu bwa mukulu Moses Matovu ennaku zino bungi anti bungi nkunnyonnyodde bw'osobola okubeeraawo n'oŋŋamba nti nno omwana wawuma bagenda muwampa enkonyi nga gavumenti can you imagine n'oŋŋamba nti Catherine bamuwadde empenkonyi Ronald Menye bamuwadde empenkonyi nga Moses Matovu ayimbye ku independence ayimbye ku ki teriyo na minister wa peace Mutuzo mukwano gwange tasobola na kulobingira Moses Matovu mpenkonyi ng'oŋŋamba omusajja ayimbye ne China Rudda wanga representinga Uganda ajja bavuma nnyo era muwagira empenkonyi Ronald Menye bamuwadde empenkonyi nga Moses Matovu ayimbye ku independence ayimbye ku ki teriyo na minister wa peace Mutuzo mukwano gwange tasobola na kulobingira Moses Matovu mpenkonyi ng'oŋŋamba omusajja ayimbye ne China Rudda wanga representinga Uganda ajja bavuma nnyo era muwagira empenkonyi Ronald Menye bamuwadde empenkonyi nga Moses Matovu ayimbye ku independence ayimbye ku ki teriyo na minister wa peace Mutuzo mukwano gwange tasobola na kulobingira Moses Matovu mpenkonyi ng'oŋŋamba omusajja ayimbye ne China Rudda wanga representinga Uganda ajja bavuma nnyo era muwagira
Ah.